UGTV1 nga bwe nabagambye nti bw'oba oyagala tukugendera owantu nga waliwo akulimbalimba nti akugulira puloti oba akuzimbira, osobola otubuulirako ne tusobola okugendera ku site ne kubuulira ddala kiki ekiriwo. Waliwo omukyala yatutumye okugenda okulaba oba bamuzimbira ekikomera. Evidiyo yaffe eno esoose yagambye nti kojjaawe okuva lwe yamugamba azimbe ekikomera yakomamu sukumira bifaananyi nga bali musingi, olwamala n'amugamba nti essimu ye yagwa, essimu ye ya smart yagwa, takyasobola mukubira bifaananyi. Kuno kulabula abantu bonna abali eyo. Kasita olaba omuntu ng'atandise okubuzaabuza mu kusukuma ebifaananyi, manya bumanya nti nno oyo waliwo akazanyo akaliwo. Twagala kugendayo, subire tunaatuukawo nga tetubuze, tumukwatire vidiyo then tubeere nga tusobola okugimusukumira abeere alabe kiki ekigenda mu maaso. Bw'oba ozimba, gamba omuntu akwatirenga ebifaananyi, mugamba akwatenga vidiyo akusukumire. Bw'oba tosobodde, funayo omuntu yenna gw'ogamba agende akulabirengako ku bintu ebyo bazimba. Osobola okufunayo omuntu atakwatagana na muntu oyo nti n'obeera nga omanyi ddala ekintu ky'ozimba gye kiri oba tekiriiyo. Genda twagala kulaba omukyalo ono baleme kubeera nga bamufeera oba tebamufeera. Waliwo abazimba, si bonna nti bayaaye, naye ate mulimu abayaaye kabisa. Soka tweyongereyo tujja kuba tutegeera ekituufu ekiri ku ploti y'omukyalo ono. Tukyeyongerayo tugenda ku lutabaalo lw'omukyalo oyo okubeera nga tumulabira ddala anko amulimba abo bakojja amulimba oba tamulimba. Jjukira agambye nti alinawo ennyumba ye baali bakyankalana ne neiba n'asalawo asooka azimba ekikomera nga tannakuba na plasita bwe yatunnyonnyodde. So twagala genda tulabe ennyumba ye etuuse ku ki. Ate era ky'olina okumanya nti buli bw'obeeranga ne ploti nga tonnakulowooza kugamba nti n'ozimba kuteekamu tiles biki ebyo byonna, gezangako nnyo okulaba nga ennyumba eyo ogiteekako ekikomera oba ng'okola boundaries zibeere nga ziri clear nti n'omuntu weeyawudde ku neighbor, kuba abo oba toliiwo ojja genda okusanga ng'olwedde baakuyingira dda ate oli addawo mukaayana mudda mukaayana bukaayanyi. So tukyeyongerayo tugende tuyambe ku mukyalo ono tulabire ddala amazima gegaliwa. Tujja kubeera nga tukubamu break owamu oba main point yaffe yagendera ddala ku site ye oba ku nnyumba ye tulabire ddala kiki ekigenda mu maaso. So neeyongera okubagamba nti omuntu yenna akuzimbira, omuntu yenna agulira ploti, videos olina ozibeera nga buli lunaku balina okuwa update be bazimbye n'okutumayo abantu nabo ne bayongera okubeera nga bakakasa, kuba omuntu ayinza okubeera n'afuna site y'omuntu n'abeera nga gyakwata n'akulimba nti ekyo kyennyini kyakukwatira nti kikyo. Tukyeyongerayo wano okubeera nga tugenda okulaba omukyala bye bamuzimbira byo gye biri oba tebiriiyo. Obuzibu yatunnyonnyodde nti kojjaawe yakoma musukumirira ku musingi naye okuva olwo amukubira ssimu direct amugamba essimu yafa gyaweerezaako ebifaananyi. Ate omuntu alemenga nakulimba nti essimu efudde. Jjukira nti n'abantu ennaku zino tosobola kusanga abantu 10 nga tekuliiko muntu omu alina smartphone. Mugambe funa mukwano gwo mpeereze ku ya mukwano gwo. Kuba ssente y'ebweru teyeetagisa kuzanyiramu. Ono asiimuuse teyeetagisa kuzanyiramu. Yatulagidde wano wano Jidda Islamic Nursery waawo Jidda Islamic wa Mwami Kasule
okubuuzaako omukyalo ono tumubuuzeeko lwakuba nza okumubuuzaako natubulira wa mwami Kasule. Sooke tuggyeko kamera. Wangi we wa mwami Kasule? Kale eno ennyumba eri awo. Okay, kale weebale nnyo. Katweyongereyo omukyala atubuulirwa wa mwami Kasule. Awo ennyumba yiiyo erabika yiiyo awo gye batugambe wa mwami Kasule okusinziira neiba batubuulidde. Ennyumba yeeno era ogiraba yatugamba ennyumba eri ku plasita, musinkube plasita. Yeyo ennyumba yiiyo awo, nyumba sinkube plasita yeeno wano. Kasooke tugende tukyukire wali tufunyeewo kikulu wuwe wabadde kugamba wangu wa kumanya baya tugambe kasa tutuuka kapande ka Jida Islamic nga twagava ku maini yaayo tufuna omukisa ne tubuuza nga tubuuza yennyini amanyi waliwo n'okubuuza omuntu ne gwobuuza yennyini tamanyi nawe omubuuza. Awantu awo yatugamba nti wa mwami Kasule ennyumba yiiyo awo, ennyumba yiiyo awo plasita mulinga mulimu n'abantu ababeeramu oba olaba. Kati kirabika guno gwe musingi gwe yatugambye guugwawo, omusingi guugwawo. Olabira ddala nga bamugeta ennyumba eno tebannaba kugiteekako kikomera. We wano wa mwami Kasule ennyumba yatugambye eriko plasita ne boys quarter, yeeno yennyini wa mwami Kasule. We wano tufulumemu mpola mpola tumukwatire vidiyo olumala ate afune gwagisukumira wa famire amugambe nti ennyumba yategedde naye neewuunya okubeera nga mu bafamire. Simanyi oba talinayo wa famire, omanyi waliwo bakojja bagenda ne beefuga abantu. Simanyi oba mu bafamire talina gwasobola aba gwe yasukumako wano nekijja kubeera nga kikuba wala omwami ono okubeera nga bamusukumidde vidiyo eno nti twatuuse ku sayiti. Katuveemu mpola mpola tukwate, tugenda kukwatira ekikomera nga bwe kitambula, naye nga okusinziira bwe tulaba tewali kikomera kye baali bakuteereddewo wano. Ekitebe kiri nyumba yino wano yaisi kube plasita kikomera kye kino. Sokojjaawo yakoma ku musingi. Kikomera bw'ekitebe kiri nti yakoma ku musingi nga bwe guli wano. Neno yonna tewali, ate ne sayidi wano tebaateekayo eno puloti gyekoma. Tulaba nga omusingi gukoma wano. So bwe gutyo bwe gugenda bwe gutyo. So ekikomera tebakizimbanga. Awo tukoma. Nyumba yeeyaawo. So mbeera bwetyo bweri wadde tusabe ne tukwatirako oba tukwatireko baneiba bo. Waliwo wano neiba wo wano ayagala okutandika okuzimba kalina nga mugirabaawo. Waliwo ne neiba wo wali wansi. Mpozi neeri bwetyo bweri. So kyekino ekitundu bwekityo bwe kiri. Ekityo bwe kiri. Naye nga omulimu gwatumye ogw'okubeera okulabira nti oba ekikomera kyasituka, ekikomera tekisitukanga, yakoma ku musingi awo we yakoma w'obadde omanyi oba ebifaananyi byasembayo okuweereza bwe bityo bwe biri. Nyumba
ennyumba yeeno mu boys quarters. Banayiba bo wali waggulu we bali